awo kati omutegedde oli omujje ku muddala yeetunda mukkiriziganyiza esatu kati omaze okulya ebintu lwaki tozasula temuzimu tebaziramula lwaki kale siziramula naye ontegedde onzijeewa sebo naye ng'okkiriza ate binze seetunda ate si bonna bawala nti beetunda naye oyagala njagala omuntu atunulewo kukunyirirako kuwonyirirako amanyi by'okozesa asobole okuteekamu ezo zennyini z'ozaamu ozo nkwanyi ngambye I want to meet you namutayinza okukwana n'ogaana oli mutugaana n'ogamba munedda kigambo gye kiri ama saagala mugaa saagala ndi mufumbo nemba sirina saagala ndi mufumbo ate wali omusajja omugo nga munange oli mufumbo sikwagala nalemerako ng'omusomesa omusomesa yalemerako ne nange nali mwagadde olwakuba ate yakola by'amazzi yandibikoze ng'omusomesa ategeerera buli musomesa alina ategeera ng'olimu amagezi mulekera okukola ebintu by'ekisiru nedda mulekera okukola ebintu by'ekisiru nze mbabuli gwoba oyimanyi olina omukazi we yagala mukazi we tonoonya byebbali Nandeya Margaret tujja kuba tumukomyawo naye maama nti mukama njagala senga tetunabamaliriza nina akabuzo ke njagala obuuza abasajja kino ekibuzo mukibuuza nnyo abakazi mbu oyagala nkukolere ki ogenza okunkwana toliiko mbuzi kati nenkugamba mune toyagala kunfaako mbu oyagala nkukolere ki kati wankusaba ennyonyi ogenda gimpa essaawa eyo basajja babuuze ogenda gimpa essaawa eyo oze n'okwana n'oŋŋamba nkwagala wajja kwajja nti kale nenkuwa obudde netunyumya ne wayitawo omwezi wadde omutwalo gumpa nonga ne munnange nga tolaga nti onjagala wadde omuki wadde ki ne kati gwe oyagala nkola ekyo olage nti nkwagala kati kankubulire kino wammanga buli mukazi yenna n'omuntu yenna ali kuno ku gundi awuliriza ebintu bibiri birina otambula ebi babiri balongo sente ne laavu birina otambula ebi n'omukazi tayawukana ne ssente good bw'oba oyagala simayiro yange ekome mubire ndaga ssente yes sina zabulabe ba Tronaz Media mwebale nnyo mwebalire ddala bagamba nti mwongere okusubscribinga okusharinga mwongere okukomentinga amanya nga bulijjo Tronaz tugguse nate ne programu yaffe ebiwoobe mu nsi y'omukwano gwali eyo ogamba otya kubanga ekintu kikutambulira si bulungi oyinza okubanga oyina ataakaabye ennyo amaziga amayitirivu mu mukwano ayinza okujja manyi kintu oluusi oba oli awo bw'okyogerako okkakkana nga bw'olaba Margaret Nandegeya mulaba kati ngeri gyazzeemu ata ennyirira ndala okusinga eri kubanga ebisinga kati ku mutima byavaako ekko lyavaako buzaako omulabe wa Tronaz Media mbalamusiza mwenna mikwano gyange baganda bange abasiraamu assalaamu alaikum abakatuliki abalokole Yesu yeebazibwe baagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina bw'otabaamu ddiini tosobola nsi bw'otabaamu ddiini ensi togisobola kuba oba oyagala buli akoze ekikyamu nawe omuddiza ekikyamu awo ekivaamu si kirungi naye obeeramu n'eddiini ebimu otunula butunuzi n'ogamba Katonda ali kusasula ate ngeri amala n'asasula ebiwoobe mu nsi y'omukwano mugyebale gy'otuwa gye tukola oli mu kamera temanyi tukola maama ali atya maama wange gyali mulungi abatumira
ne bembeera nabo gye bali balungi. Okay. Mutulabira. Ye gyali she. Gyali. Yeesiga kintu kye kye yakuza kyekyo. Gyali. Kulumya abayaaye. Si kulumya abayaaye. Bw'oba tewekkiririzaamu ani agenda okwekkiririzaamu nga tewekkiririzaamu. Nawe tunanga muddamu ng'olaba sayidi emu yakono manya ya beautiful. Si muntu mulala alina kuwaana sooka weewaane wekka. I'm beautiful. Then omulala oba ayogera ki? Ne gwe omanyi wa beautiful. Weetomeza abantu mu ndabirwamu. Okay. Tulina Nandege ya Margaret. Tugenda tujja kuba twogera ku kusinziira ku program yaffe bw'etambula. Yava wano ng'atugambye n'atubuulira maama byonna bye yakola, n'atugamba nti tasobola fuuka single mother nga taata w'omwana we mulenzi nga gy'ali. Ne tusuubira oba oli awo wanaddira wano banadda babiri amugambe nti munnange kakasa abantu nti sikyaddamu kubeera nga ndi nzekka. Kati ate oddire ekintu ate naawe leka kumusezi. Kati ntandikirewa. Kuba twakoma ndi wankulukuku. Kati awo wonna wankulu ensi n'enkuba. Nga owulira ensi omanyi obeera e Kampala nga tonnaba kutereera wamu obanga kasasiro. Mukoka asooka n'ajja n'atwawushu. N'amukuba n'amutwala eri. N'afuna awawagamira ati. Kati ate bwe baba wagakomawo. Ate baba wagajjama. Awushu. Nawe wafuna awawagamira. Paka wotuuka n'ogamba kati nze mukyala gundi. Awo manyi oba oteredde. N'ekyakasasiro kibadde kisaanira. Anaakiwaata olubuya atitwala obubi. Akuba nti abakazi abamu tetwagala amazima. Abakyala nga tonnabatereera wamu oba kasasiro. Ubo nakutwala nakuubamu zaakububye nakuteeka wali. N'oli nakuwuuba mpaka wogamba nye lwaki sitereera wamu. Bw'otereera wamu n'olyoka ofuna erinnya mukyala gundi. Olinga agamba mbu abo bonna abeemanyi nti beeteeka balina erinnya lya gundi. Yafunayo erinnya eryokusatu. Nti bakakkane. Bavaliwinge kye balina. Waliyo abamu ba mikwano ng'okyali mu bufumbo. Sooka otwale ekifo ekyo ng'ekyomugaso. Wabweru wanyiga. Reality. Babiwulira. Nga byo babiwulira. Sanga omusajja akulekera gumu kitundu kameeza n'oleka n'okugira gundi oba wuufa. Sajja tanfaako takulabirire. Ogamba wuufa ereka. Bw'oba olina w'otudde sweet tuula. Wabweru wanyiga. Si bonna nti boolaba nti bali bulungi. Ate nze kyendabula bambi omukyalo omufumbo ng'obeera nnyo ku TikTok ejja kulimba. Okimanyi wali abantu abamu abafeekinga life yaabwe ku TikTok. TikTok si TikTok yokka, essimu esaana kukakkanyaako. Olina omulaba ng'ali mu life eri n'ogamba neesinga mbeera ng'oyo kumbe nawakoledde vidiyo nga yeeyaziseewo bweyazise. Kikeni yabamanyi abakolera vidiyo abatali waabwe. Kati switi oba olina w'otudde tereera. Bintu ebimu birabiseeko liiso limu bw'oti. Wabweru wanyiga. So, ensi yampuuba n'entwala mpaka gayaaza. Andi tugenda ku taata w'omwana gw'ogamba mbusimanzi. Yampuuba kati olwomaze okuva omusajja ono ewankulukuku omugisu. Gwe nagamba eyanyanjula. Yagenda e Karamoja. N'abiva n'akulekaawo. Taddanga mukulowooza nti omuntu mwana wa bendi waali. Antutte mukyala ewaabwe. Bw'atuuka e Karamoja n'afunayo. Afunayo omulala biki. Biba biwingi bingi. Nange nyinza okuba nalinamu empisa embi. Akuba nti naffe abakyala tulina omuze. Bw'otabuka n'omusajja oleeta bibi. Abakyala bw'wabaawo embeera yonna mulaga nti olinayo omulala. Tulaga bibi. Abadde anvuma. Abayita mpa ssente. Naye tosoose lowooza yakusanga wa. Tojjukidde ku birungi. Wabula ojjukidde bibi. Osanga nange nalina ebibi. Kati awo mu eyo process yonna ntuuka ngamba kati kanfuneyo. Kenfuneke zegayaaza wa. Sooke nfune gayaaza.
kati gayaze eyo nayo nvubuka yankwana atugende gayaze namusanga ali ku 0. COVID-19 eyasooka oba mulaba oyo ngula nimu simanyi tabula ki wala omutegeera oyo mwe nafunira oyo muvubuka tewamutya kubanga ina covid yali talina covid ne namufuna nti twali twamakamala okwefuna covid ne bagamba nti kati kafyu nakukwatira wuwe benyuma ko kafyu just nga oyinza okugamba nti munange jangu tuzimbe obulamu kati kafyu akukwatira gye mugendo ozimba obulamu ng'omusajja alina buno faiso bw'abaana buto buno buyingi 2 ate nga nako kakadde niwe okuba nti obeera n'omuntu obeeranga n'omukazi ayagala okwezimba oba omaze niwe obeera n'omukazi kipampalaala ali awo alinga kiveera tekirina mu magezi oba togenda kusobola omusajja yajjanga n'omugamba munange twagala kino ne kino tulina okikola naye okimanyi ne mu covid yasooka mwalimu ssente nze simanyi ne gye zaavanga si kwogera bubi si mu bubi covid yalimu ssente abantu bayinza okuba nga basuula enjala kati naye mu biseera bya covid oyo abantu tebasuula njala tewonze saasuulako njala ate mu covid nakuŋŋaanya ssente nze simanyi na muwendo kuba omusajja wange twateesa kati omanyi saawa zino bizinesi eriko niimu na micungwa yali akolawo nakati ayinza okuba akola nakasero omuvubuka ono oyo gundi kafyu yakukwatira awo kati nensooka nentuuza obwongo bwange wansi nengamba enzunze yonna kati wano kansooke ensotolinge kafyu kankwatirire eddala kane karantini kebeere wano nange kane karantinge nine karantinga nganze mu bwongo bwange ne muganga kati omanyi nze ku mubiri gwange nze sikogangako pozi nga mbeera yezze naye nze omubiri gwange eva ndi bwenji mama yanzala ndi munene nemuganga kati omanyi twetaagayo 4 ku 6 kana kapaiso sobola kasulako nkuwemu bbanga ki nga bulijjo kasulako nadda kye bayita okuzimba omwami olina okuba serious omulage nti kino tokyagala newankubadde osobola okisulako olina okuba serious omuzimba omugye ku 0 omwongereko nembamu ekyayi asobola tuna kunfaza bagamba ale wadde twekyawa nekyali kirimu amagezi so si musajja ate kwekyawa ate n'atunula n'alaba ng'akononeddeko miliyoni nga 2 nga talina kyomuzimbi nga nekiwamusanga nakyo kyonna kyonna twatandikira ku 4 ku 6 ne muganga kati njagala onneesige mpanga sente ntereke mu kabokisi nakikola buli lunaku nga gumu ekitundu 2 mu mwezi ogwo baweze emitwalo naga ozigali na matono galinga 4 tugula 4 ku 6 tuguze TV banange COVID-19 olwo kafyu nga temukyamulowooza ati yali akola nakasero ng'agenda lwa 6 alina okomawo wiiki nga bamaze okutaamu muzeeyi nga mala kwogera ndi kati tutaddemu abakatale mugende oba ontegedde bw'abanga abakutte ng'ali waka karantini olyokoofuna ekizibu obadde omanyidde kubeera wekka ate bwali olina ofumba buli lunaku obadde omanyidde kwerira bumpwakimpwaki n'otereka akabokisi kati waali era ng'ovuba nnyo olabe nga muzeeyi agenda okutanga agenze kati amu process eyo kugamba bwe wabanga muzeeyi ng'agenda okwogera nga muga yangu ogende mugamba muzeeyi agambye wakwogera lwa 5 genda lwa 4 nikazi bamukwatira eyo sente aweereze buweereze yali akola naawe nimu n'emicungwa kamala nimu tekamu gundi galiki tekamu biki COVID-19 alima kukwata nebaza mukamu naye teyankwatako n'omusajja wange yali akola mu katale naye yadda nga talina COVID-19 ow'ebiseera ebyo omwami kyebaliza ddala Katonda ekyo nkyebaliza ddala Katonda era bateekawo okugemesa nze nasooka ku line ne bangema ekiseera mba naye tugondera amateeka ga gavumenti ekimanyi nti abatagagondera abamu baafa emputu nzibu mbi nnyo ati gundi gye bagenda ne bateekawo sisitimu ey'abaana kugemesa abaana
musajja gwa malaria biki gwe n'okwata omwana wo n'omusibira mu nnyumba okimanyi bw'afa gwe ofiirwa si gavumenti yefiirwa kiriera ebale ne gavumenti ebeefiiriddwa ate beefiiriddwawo yes ne gavumenti ebeefiiriddwa naye gwasinga asooka mukulu pulizenta kankubuuza ekibuuzo ekintu kino kinnuma kankibuuze bwe nfuna olubuto ntandika okunywa eddagala gavumenti ebaluddawa okunsasulira ssente ezo nina kyendeeta bwe ntuuka okuzaala eddwaliro lyenzaddemu ne bansaba kumpi $2,000,000 nenzisasula ate bwe mmala ozaala omwana wati mungamba nti wa gavumenti eba ensasulidde ki gavumenti eba terina kyekusasulidde lwaki ongamba nti wa gavumenti anti bikyuka bikya nga ne sukulu fees nze mutoola singa kale gavumenti yatugamba nti waliyo essomero bw'ozaala omwana olaba nga akulemeredde mukasuke mu ssomero eryo ebisigadde byerabe kati onja gambo ye wa gavumenti naye okuva ku mpaka watuuse okukoowa mpaka ye mwenyini wagamba nti maama nkoyo soma nze nkola ki kati ate lwaki wemba mwekuliza nga mujjamu emputu nga mukuba ate ojja ongamba nti oli ku mwana wa gavumenti okuba amateeka bagatandika bakola amateeka ago tola nti bagasulika kale ntuuka okuzaala ndi siriyaza ekintu ekyo kinnuma nnyo ntuuka okuzaala muŋambe nti oba ngenda kuwaayo $10,000 oba $5,000 oba $7,000 gavumenti esasuddeko 7 gwe waayo omulala 7 sijja 14 awo oli waddemu okugamba nti omwana waki naye okuva ku pampa ate eddwaliro ennaku zino obanga agulanga ttaka kuzaala ddagala kaveera sente kati mbuuza awo gavumenti ejjirawa awo wennyini awa iwa awo eyingiriramu Simanji junction weeri naye awo tola nti naawe ekubula omwana n'atuuka mu kyomusanvu ne bamugoba sukulu fees nga sirabako gavumenti egamba omwana bamugobye bakubanja sente meka nti $20,000 katuweeyo n'amasomero ga gavumenti gyegali gali luddawo nze nasomera Kasenge primary school yali lya gavumenti nga tusasula ssente lwaki tebaatutolerako awo kati awo wengambira bambi gavumenti simanyi gyemuli naye nammwe kale mukoleeko akagamba nti ono mwana wa gavumenti akalaga naye mulema ate kumala kulaba gayaza nga twezimba olwo guza omufaliso kati ogwo omufaliso guli ku resiti yaani olwo nze saagala nnyo okubba musajja manya ga musajja kuba yakola ssente nze ndiwo okuteekamu maanyi musobole okukula era wemba nnoba era wenanoba nabimulekera mugaye byesu byange byali bibyo nze naye njagala kuwa amagezi nti omuntu yeezimba naye okunoba muze gwa famire leka nkubuye oba naayita mu basajja 100 naye nga nfunye emirembe oba 10 wenfunira emirembe weewo wesifunira mirembe etambula oveewo onoonyawo ki bakusibiddewo covid mumalako ebbanga eryo lyonna oba covid yenna namutwala ku lw'ensonga covid-19 yalimu akayinja bakukwata ekisooka ne bakusiba ekyokuyo oyinza ofuna covid-19 n'ofa ekyokusatu osalawo nobe tewali mmotoka ku kkubo kalantini n'okikkiriza nange mwene nenkalaatinga nti engeri gye bagamba nti kalantini teri kuddamu kuzungazunga kafyu akukutte obudde teri kuzunga ekyanyamba n'omusajja alimu amagezi ng'akola zaali zijja yanalya naye nga jjukira wagambye yali ku zero ne twezimba ne tufuna omufaliso kapeti yakyoya tv ekitanda naye mwenyini agamba naye banaye webale kujja mukwano singa tewali gwe nande bifunye kuba namusanga asula mu loogi kisiriwala gibana abasajja nawe musiimeeko sokoleke yali asula mu loogi namusanga asula mu loogi nga mutuvumaganyiza bulala nga tamanyi na kigambo kupangisa nga nti asobola okubeerawo n'apangisa ennyumba emyezi 3 sokoleke kyogamba olwo musisinkana gwasooka musooka genda mu loogi tetwagendayo awo wanoonya bunoonya nnyumba kati nganze nalimu obwongo obutegeera ne manya nti singa nzikiriza okuntwala mu loogi agenda kundira mu loogi obulamu bwange bwonna okulya kibadde kisaana kibala ate kati nkibikule bubikuzi nti tugenda mba nalina okibika era namugamba oba oyagala enjoyimi
pangisa ennyumba tandika okwezimba ate ne Katonda wakikwatirayo kalantini nejja ne covid awo si we twali mu luyimba lwa David Talo nti kona sente olwo luyimba ngo David Kofi musajja oyo so batandika obulamu bwe tutyo kati mu process ya covid-19 nsanga omuvubuka yali mutonotono omusomesa jukira ono agenda wiiki tadda nkulaba gy'olaga ate bwadda oli musomesa simanyi nti yali musomesa wabula ntijjukira nti nkizuula luvannyuma nga tugenze akapanga nti muki ensonga twali mu covid-19 baali tebasomesa amasomero bagaggala kati ono wiiki gye yandekangawo nze nfuna tayimu musomesa nga mpita jangu tunyumyemu nga tunyumya ntwalako mu kazigo ke nga tunyumya ebyaddala si nyumya nga tunyumya si bino kunyumya bino baali tunyumya so kitonde ekikazi kiseera kyatuuka ng'ono alina ebintu byeyakolanga ate ataddeko okwagala okulwana kulwana omusajja waba tamalaako n'ateekako ate ebbuba awo oba weetamwa sikyogedde mu bubi siogedde erinnya lye nti muswaziza naye omusajja bw'obanga omanyi nti amaanyi g'essajja matono yagala mukazi wo nga bw'ali nga bw'akwagadde toyongerako bbuba naye gwe bw'oba omanyi omwagala nga maanyi ge matono lwaki tomuyamba n'agongerako kati ekisooka nyongereko gaaki nga togenda kwenda ate ogakozese ku mukazi omulala lwaki gwe teweenoonyeza oli mwana muto wagenda okunkwana nga teweemanyi kiringa okunkwana mu myaka gy'oli muno ngamba nsimanyi mu bbanga lino lwaki towagalaba nti matono lwaki omala galaba ng'omaze okufuna era mweri ebbanga lyonna nagalaba nene ngamba osanga engeri gy'abadde aludde omanye omusajja bw'alwa ayanguwa okukola ki kimala eyo kalina nga wawe osanga bw'alwawo akola ki kambeerewo kati omusomesa otandika olwogabanyaamu nfitandise wabula omusomesa ono namufuna nti nalina bye nali muyigako nti yali kale nalinako essaawa natuuka ne ngamba kangenda abeerengako byansomesa nga nzibe nali njagala kati awo mu kunsomesa awo mu kuyigaayiga awo nalina n'abisomesa n'abisomesa ngenda okulanga wabisomesa nfunamu naye kati ye nkola ki eri wadde waliyo ssente naye nga sifunamu abasomesa saba musomesa abantu ne basomesa ne mubasomesa ne bafunamu si bonna omusomesa so wena twatandikira awo yali talina mukyala naye nga ate era omanyi obuze bw'abasomesa balina olujanja abala nnyo omusomesa ali akugamba mugenda kugula ki kino nekino kakino kigula kiro 200 n'azigatta n'akubalira n'aziteeka anti ova nga ye babala nnyo yakuteeramu wadde enfisi kozi nga gwe weefubyeku kati eno n'omanya nti eno omusomesa kanmalirize eno ono kanfiise natuuka wakati ne ngamba nedda wano mba nkola cheating kansooke nensonyiweko omusomesa kuba omusomesa namugaa siri mufumbo kuba ensonga yali andaba nnyo nga ntambula nzeka ono asiba eri mu kavitini ze kati namugaa siri mufumbo ngenda okulaba nga ndabika kisajja kyattu nkiryamu olukwe walulyamu dda nogaba naye olukwe lwendiddemu kalumala waba tanabakumbwamu kansooke enkomaawo kati angenda olaba ate ono ng'alinga nsindikiza ate nti ate nzireyo wamusomesa sajja najja n'omwaniriza n'omufumbira olukooko olunyama biki n'amala okulya ne yeebaka enkeera weebaka ajja lwa sande n'abeerawo sande lwa mukaaga ekiro n'abeerawo sande ku mande nakeera nakola ki era nga nasoze ku makalu gange simanyi otegedde muto kiwala ekito era naawe ondaba era nsoze ku makalu naye ebintu byali byalulinga oli kito naye kati kkiriza waliyo ebintu by'otagamba nti nzikiriza ekigambo sekisi tomala gakkiriza enkubulidde kirina engeri gye gikyusa obulamu bw'omuntu ne waba anyize n'atandika oseka tongamba olinga black sugar kyekyamulemesa okusiiba sekisi era yo sekisi osiibulukuka oba teweefuze yagamba kwafiira tasiiba
kati ate ffe kiki tujje waffe wamwe waliyo emmere waliyo obuliri olya bulungi olina emirembe ki ekikutwalewo omusajja mmere ki gamba tova kukwegatta tova kukwegatta ofiira just omuntu agamba nti nze nava ku by'abasajja oyo aba alimba just gamba bugambi nti nawummulamu nasala puleesha olwo naakusindikiriza otandika okuddayo kati ntandika mbeera ngamba naye ekyekinzita ono agenze ku Mande nagenze kansoke ndabe musomesa ono kati olumu yadda nga nze simanyi n'abeera ku mulyango nga nze ni mu nnyumba ndi ku byange kumba akoze omwambega nenda obuyo omuntu yeekulukunya ne ngamba nnyo n'enkonko naggulawo omukulu nenzigulawo nga wazize ni muka kati obadde ofaaki nenda okulaba nga atandise ebbuba olwo amafubuli egafulumye batandise omugamba naye nga bye bali bamugamba babirabye leeti nga sikyabikola awali omuliro awali omukka waliwo omuliro tewabula muliro babiraba leeti kati najja ate n'ayagala okutandika okunkuba ebiseera naye ninamu ku maanyi namukuba era akimanyi kumanya namukuba kuba yajja nagenda ku kalabula yakamutwalira gundi flash bantereko ka firimu kati jukira batekako firimu si bakazi otuula wano ntuula wano nina okugamba ako kankagala kati ye mwe yandaba yalowooza nti we connecting oba ontegedde connecting teyakirowooza nti just ono tuli kwogera ku byaki firimu ate nga nze obwongo bwange nali mumaze obusiiringa nga ngamba kansooke ndaba omusajja ono kikyakola ki kati kwolwo olunaku lwezaatabukira ddala waya twalwanira ddala kate mutte n'omutta twalwanira ddala kuba nalina obusungu bw'ettumbizi nga bwenyiiga wembakugamba ogase obusungu buli n'ogattako bwebale nnyo obusungu bw'omu kisenge nekataka ne busungu ate bwebbuba sente yali ampa nga ndya bulungi nga nyirya nga nze nkwata akasente nga ye tabala nga nze mbala kyekugambye nti wemba sifuna mirembe ne woba olina $1 mu nnyumba nkuviira nga sifuna mirembe oba ontegedde ndowooza omulabe wa Tronas Media okitegedde tuli mu ebiwoobe mu nsi y'omukwano anti Nandegya Margaret yakugamba gwe ajja jangu ng'oweesobola saategeera ategeeza ki saategeera ate eyo mbusimanyi njigiriza nze ndi tikyawo owezezza emyaka 4 tomanyi laavu ansooke nina kye njagala okubuuza munnange omusajja atuddayo ewaka mugamba ye kulikayo okomye onoli musanyufu manyi nze mba omusanyufu nsanyuka nzenna nomugamba nva teekako wali kafirimu tulabe bannange yampirya mu luyi olwo oleese kafirimu kyako ndese kafirimu kafirimu akatwaliriza obudde nebutakyogera nti kabbulu kafirimu kali kakiyindi nga mulimu n'ekina-Uganda ogamba katutwaliriza obudde nga bwe tunyumya nga tufuna fiiringi oba ntegedde kuba twali tumaze okulya kalina ngamba kanzije nange nga kati kankozese buno obudde kuba akasente kaliwe kali ntekeko kafirimu tulabe kanagwerako bo kanakoma weewo ati jukira emabega eri nga twali tutandika gundi ero nabagamba nti omusajja gwe nali nasooka okufuna yali ankuba kati ono weyansimula oluyi engamba nze giri emyaka giri gye bankubiramu nga siddiza musajja bwe ngenda kukuba tutwale ne mu ddwaliro ate nga nakikola bamwetwale mu ddwaliro twatandika oluwaana nankuba empi yankuba empi ezi papa soka ne ngamba namubuuza onkubidde ki ova mu bwenzi okuba simalako yali akimanyi nakwata essowaani navungamu awo sekendi ne mugga wansi ne mukuba empi naye bwankuba bwe mudize omanyi okwekuba bwaleeta kati nagenda olaba nga ayagala kunsinza amaanyi neziga ku nsigo namusika ensigo namuyuza ekiriba tonyumiza eyo kasasiro ate nkubidde bwere nga lwaki sikuyuza agenda olanga engalo zange zino zonna zibunya omusaayi lwa busungu so omusajja omuba ne mutulekere nga olabanga onkubye n'ensirika n'onvuma n'ensirika nonnangira bye sikoze n'ensirika tomanyi lwaki nsiriza
kati yantankuula nga sirina kyenkoze. Omusomesa wange namwenenya ululwe. Ate ntudde ewuwo tomalaako. Ondeka wiki nambe waka n'ogenda. N'oluusi n'omwezi negwewegera. Okimanyi nti bakolako kantini myezi 2 nga tuli mu kantini. Muzeeyi n'atukookogana anyongedde endala 14. N'endala 14 nga kyekyo. Webale. Ezo zonna ennaku nga ndi bwogu. Ate okomye gwe yanintankudde nempuyanga nange ontankudde ate ontankulawo kati nolinga gamba nti ofuna omwami nakuleka nagenda ebweru. Omwami ekyo kyogenda obweru kyanjawulo abatangabye era mwekuumira mpaka kuwulira bubi mpaka wadda. Kuba wagenda ebweru kitegeeza aba agenda kunfaako. Agenda kumba kyenjagala. Kati lwaki mba nnyenda? Yali kyakuwa kyoyagala. Ono webweru wanjawulo n'ono aliwo. Ono wabweru mba mukkiriziganyizza nti oneekuuma nti ye. Naye ono waali lwaki oba onteekako wati enkalamata? Abalina abaami ebweru nga mwekuuma mugende mu comment section mutubuulire nti munnange nze neekuuma. Gye bali beekuuma nange nkisobola. Naye ng'ono agenzeeko bugenze nakasero naku 2 litasobodde kwekuuma. Twekuuma. Twekuuma naye olumu naawe we tuba twekuumye nange mbalamu amagezi. Lwaki neekuumidde ggwe loza ggwe wekaaliyo wekka. So ekiriba we nakiyuzaako nendaba nga omusango ogenda kunsinga ne tugenda ffenna mu ddwaliro. Kati mu ddwaliro bagamba otya? Natuukayo ne mugamba musawo tufunye mu misunderstanding. By mistake ne yegira ku gundi. Yagudde ku ndabibwamu ne musawo. Olw'omusajja yali anjagala nnyo omusawo yamubuuza kituufu omusajja n'amugamba kituufu. Naye nga jjukira enze. Musajja oli olaba ng'emikono gyo gyenkana. Enze ddala bw'onkuba oluyi telusala. Oluyi zaali zaasala wano wadde wano eriiso lyali lirimye. Musawo yanteeka mu kasenge n'aŋŋamba nze nkimanyi muva kulwana. Kati naawe ogudde ku ndabibwamu n'ekunuubula wano. Nadengeza kumutaasa. Nze madengeza kumutaasa nankasuka nekuba ku kisenge oluba. Era bamala omutunga bulungi ne tudde waka. Naye twadde waka nali ntudde mu ddwaliro n'ensayininga ku mutima gwange ne ngamba ono omusajja agenda mukyawa. Anzireyo wa musomesa? Nalinamu akasente kange nga nze ng'ovudde ku zino zanteresa. Nalinamu emitwalo nga 5. Kameeza. Ugambye gwa kameeza. Ogwo gwa kameeza gugundi eyo covid eyo sente za jukira emmere yali ya layisi. Ensalo zonna bazisibye ekyennyanja ofuna ekinene wekiti 15,000. Amatooke 2,000 ofuna. Ne mugamba nga atereddemu namuwamu ka wiiki ne mugamba okimanyi tugenda kwekyawa. Nalowooza nsaaga. Yasooka musajja yenna nga yakuteresa ekintu asooka kugamba oba nkyaye mpa sente zange namukwata. Nakwata akabokisi. Buli musajja. Oyo nesi buli musajja. Abamu bakoowu. Ogotambula n'ogenda nate kunyega. Sente. Genda n'ebintu byo togenda na sente. Mama gosaga. Era nakwata akabokisi. Abasajja abamu bakoowu. Otambula n'ogenda n'atakubuuza na kintu nti owaayi kino kiri ludda. Nange era nakwata akabokisi ke ne nkateekaawo. Ye mwennyini n'akemenyera n'abalamu egyali emitwalo 7. Nangamba kati nkuweeko mmeka ko nze zikusanyusa kuba nali nkimanyi akabokisi kange nafunyemu emitwalo meka. Yampaako emitwalo aga. Kati ani asinga munne? Nze. Kati ye alowooza nti agabiri gampadde nge nnina mu bulamu. Kumbe nze ate kino kankikugamba omukyala agenda otuuka okugamba nti nkukya yaba yakukyawa dda. Yaba yagenda dda. Aba alina ne pulaani B wadda. Aba yafuna nadda. Kati nze ngenda otuuka okuvaayo waka ng'agenda eri ng'adda akawungeezi. Okozaawo okubye bubi. Ngenda otuuka okwogera nga mmaze ofuna ennyumba nguze omufaliso nguze blanketi nguze suuka mwengenda osulanga. Olwo osigala mugayaaza. Mwennyini ate nveemu naawe. Mwe muli mwemuli abadde bakulaba. Ate nveemu ndagewo. COVID-19 weeri tebakkiriza kutambula. Sigaza zipangisa ennyumba. Nasulasulako yali ennyumba ya mitwalo byali 8 ebyo ebiseera. 8 nga mulimu n'amasannyalaze ga mutwalo sijje 9 nsasula emyezi gyange meka. Kati bwe nasasula gye emyezi 3 ne ndyoka ngamba kati essaawa zino anoonye musomesa wange.
kitalo ate kitalo olwo ebbanga eryo lyomaze nga akukubirako omukubira tokkirizanga musajja akukyawa n'osigala mu bulumi funayo ananyiga ebiwundu osomesa sensomesa omusajja agenda n'akukyawa n'akuleka mu bbanga n'engeri agenza okukyawa nga yafunye ki yali eri mu kukyakala nkunyumirwa nenga gw'oli eno n'emmere ekulema ngenda mukyawa nkugambye nasinzira ku ebyo empizi yampujja ebbuba eringi ninga kati wano sijja mmalako ani okwagala gyekuli naye ate n'obusiru nabwo bungi kati lwaki okkiriza okwagala kukufuge wasigwa abafuga okwagala okubira onoonya musomesawo nga musanga bwali nga mugamba kati nazze wali kazigo wali wammanga wensula oye kale kumbe saamanya nti ate nenye nyingiridde nakyo kinene weerabira nti waliyo okubala ennyo musomesa maama okonye bisenge gwe nkugambye tujja kutomera paka tunatuuka nga tusinzi okonye ki bisenge neno bisenge nno bikona nga mba ntutte ebbanga naye kati awo wano we namukyawa nga maze okunkuba nawulira nnyo obusungu naye nga kati kampitirewo omusomesa awo covid tumufulumye tukyali mu covid tumanyi covid yali 2 covid asooka 2 covid tumufuluma 2 kati 2 awo wendi awo tukyali mu covid awo mwe nazalira n'omwana wange oyo w'obulenzi kati nve eno ndowooza engeri gye yali nga tantwala nnyo saasobola funa luki kati ntuuka ow'omusomesa akasajja kati kali awo kali kagamba luli nali ntyamu ngalowooza ndi mufumbo ensonga najjangawo obudde butini mga nzirayo nzeemu naye bajja kusanga siriiwo ate abakazi netutandikira awo ng'olunsi talinanga kati wano ogambye nazze wali naye akimanyi nti oliwo wekka ndiwo nzekka n'agamba kale kankuleete twatuuka nga tubeera fembi nga ntandika nga noonya emirimu jjukira wali simanyi ani agenda kubasonyiwa ate ani tusonyiwa ki bino byansi naawe kyoliddeko kyekibi ekikyo jjukira wali nali sikola kati wano mu kalumu kano kenzizeemu obwongo bwadda ninga kati eno lumu nze ino gisasula bwe sikola bajja kungoba mu nnyumba nentandika okukola nanoonya akalimu nenkola ng'olunsi nange muyamba ku ssente jjukira musomesa tebanaba kuggulawo babalimbye mbw era muwandika amannya gammwe national ID bagenda bawa ssente za gavumenti wereberere najjanga nanga kati netuuka saninga kuba kutomera nno ndi ku kifungugu kikonge jjukira akasente kaweddewo mu pulosesi eyo yonna nabeera naye kati avuddeyo erazewo oba ajja buzi nange nengenda ewuwe kuba tewali wala kutambula wano wali ng'otuuse kati nfuna omulimu gwa mobile money awo nakugukira omulimu gwa mobile money tandika okukola kati naye n'atandika ofuna kye bayita ebbuba oba kiki oba birungo bingi si omusajja lwaki ofuna ebbuba sokole kiki kyotegeeza maama byakola birungo kyalika bingi kyeka ndowooza nga walaba omuntu omusajja nga ayimiridde wali agamba oyo amutwala agenda ate mulya n'ateeka kubamu obufaananyi kati ntuuka mu gwokunaawo tufiirwa muganda waffe eyo ekabembe saamanya nti ndi lubuto bamusomesa kati ntuuka bino nga bwe bagamba era ng'emikolo gy'okuziika ze simanyi kati nkomawo tumalako Easter ndulaba kunyirira kungi ngezze ndira kumukumu neŋŋamba sooka maama kati wano nga ntudde naawe osobola omanya nti ndi lubuto maama wanjawulo maama teyandaba nansonga nali munene ate nekira nali mukulu naye nesalirawo nze mwenyini namwegamba era yakiŋŋamba nti abakadde nze mbamanyi yaŋŋamba mwana wange enyirira eyo nga sigitegedde olina okulabirira oba wafumbire ya maama wendi nti otandise olwo n'akomaawo so nakizuula nti ndi lubuto nga lwa myezi emeka
ate je myezi 3 nga twali twatabukamuko era n'omusomesa era lwa bbuba. Kati ntuuka gyali mugamba munnange njagala kwogera naawe. Nampuliriza namugamba nno kimanyi nti tugenda leeta omwana mu nsi. Yangamba oyo mwana si wange. Ng'egyo badde n'abasajja abangi si wange. Ne mubuuza abasajja abangi abo bonna bongamba nali nsuzeeko wabweru. Wali amazeeko ebbanga nga tondaba. Nangamba nze ngenda nakujja nkuwe ne ssente oluggyemu. Bannange Nandegea Margaret wali wabwerere. Oteekwa kuba obukwa. Wabwerere wa? Ewa. Wamma tugende mu maaso. So kati awo we nali kumpi naye olw'okubanga tinali natabukamu naye ng'atandise naye okundaga emize emibi. Ogamba kansenguke. Ne ngamba kansengukewo. N'omulimu? Nina omulimu gwali kumpa ssente gwa mobile money. Nga kanveewo noonye ennyumba endala nneme kulabanga buzo obwo bwankola. Wakiri kale bumbuuke bwe ndibanga nzize nga yeetereza. Yannumba gye ndi wakuba maze omugamba nti ndi lubuto. Yategeerayo. Yategeerawo kuba nali mwagala. Gwe nali nina. Olw'okuba kati olw'okuba ki? Munnange nga tugira. Omudisi waffe nkutumiddeko wonna wooli. Katonda wange. Mutonzi waffe yasalawo. Era. Jajja ekiro ssaawa awo nga 4. Nangamba ndese emitwalo gyali 10. Gyali mmekaawo? Gyali 19 mmeka? Zaali nnyingiko. Nangamba njagala ogende mu ddwaliro oggyemu oyo omwana. Si wange. Mutemu. Era mutemu na musiru. Nangamba ate nkugambye omwana si wange. Ate n'ow'omuzaala si wange. Namugamba nga sitya Katonda ntya oba ntya ani? Ntya Katonda. Namugamba ezo ssente zo zitwale sizaagala. Naye singa nzaala omwana ono nabanga akufaanana nabanga wuwo togezanga n'ojja gye ndi. Ekyamazima nakolima. Kuba nabala oli omusajja namuleka nga ndowooza gwe olimu amagezi. Kati ate nfunye olubuto ate ngamba omwana si wuwo. Kati aba waani? Lwaki mumala otufunisa embuto ne mutwesonyiwa ne mutwegaana? Ddala oba wali onneesala nga tewanneegaana. Kiki? Yakwesala. Wali otwala ebisobooza byange nga tewabyenneegaana. Nga tewandaba nti essaawa eyo ndi malaaya. Kintu ekyo omanyi ekintu ekyo we kiruma? Nakula n'omwana wange ate we namanya okumanya nti kati buli musomesa oba byejemize gyabwe nafuna ettima ekko ku mutima ne mukyawa. Si kukyawa mangu. Naye omuntu okugamba nti oyo mwana si wange nga yakera enkya n'akweyambulira. N'omulaga ne woosula. N'omulaga nti ne weebooze nga tokubye essimu onsangawo. Okero kyo ngambe mbu omwana si wange. Ddala oba olimu amagezi. N'olumu namubuuza naye okimanyi nti oli musomesa naye oli musiru era nsasira ne boosomesa. Kuba ogenda kumakya okungamba nti omwana gwe nina mu lubuto si wange. Ddala eyo sense eba ekola oba olimu katuli ku mutwe. Nawulira obukyayi. Ne ntandika okola ku mobile money ne we yali amaanyi Katonda nampa omukisa nampa omukyala. Nerabidde erinnya lye. Kyala yalina ssente. Omukazi kale yali si mukulu nnyo. Ng'ali mu saizi yali awo ng'akyali muvubuka. Kale yankwatanga bwe yansanga nga ndi lubuto. Nangamba tofaayo omulimu ngukuwadde gwa mobile money. Nanjigiriza okola ku mobile money, okola ku Centenary, Equity, buli kimu ky'omanyi ekifulumya ssente. Naye nga ndiki? Naye nga wemba ntudde wemba simaze kuyimuka. Tomanya nti ndi lubuto. So nanneesiga oyo omukyala nemba nga mukolera ne tufuna firiji natandika ofuna ssente nga ndi lubuto ne ntandika osuula akabokisi yalabi yalamiina Mukama Katonda ng'alaba tiipu mama nnyabo ng'oli wakusanga otambula we nawe baba tuula nkutwaleko ku bwereere olaninga bya mu maaso
Ani tugende mu maaso. Era nga ne mukama wange yalina emmotoka nga n'olumu akubuuza ogenze mbadde mpita wano wuwo jyawo nkutwale mugamba natuuse dda ku mulimu nga kye nakola nali nga muwulize nnyo nga waŋŋamba nti ezo miliyoni 3 njagala ozikozese woti nga nkikola kuba namanya nti singa bamubbi bamwakaza ono omwana wange yagenda ofuna ki obuzibu tonaaba birowoozo ebyo nno nali nkola era nga wonna waŋŋambira ng'essimu yange buli ssaawa ebeera eriko ssente naye ng'ezo ssente oli waba nkute nga teziba zange ziba zaani era nga nemba nakozemu ensobi ekyamazima nakola ku mobile money okuva nga olubuto lwa myezi 4 paka kuzaala nga sikoze loosi waliwo ku muntu ogamba nti munnange kasoma yaze ne mufate mwami 7,000 namwaddemu 10 ngera ng'oli bwajja olowooza bazibawa biba bituufu bituufu nnyo oli ekisooka ng'oyagala okola ku mobile money tokolera ku speed ya customer kolera ku speed yo yes customer ajja kujja barabara mugambe mpulidde taata tusindike mmeka kola wano byokola cuki era tamanya kisebo bampe ku ssente so ate kumala kusindika atakuwe awo okolera loozi so namaliriza okimanyi nti olubuto lwannuma nga ndina ku mulimu nkola wiiki nnamba erukuluma leero n'enkya nojja wiiki nnamba kati ng'olubuto terunnaba kunnuma ndowooza omwami alina we yatuuka ebizibu ne bimuyitirira nakolima ate kankikubuulire kino omukazi gwe wali okeddeko ne weebakako n'omunyiza n'akukolimira yalabbi yalamungu kikukwata nengera ntya nenkuba mu bbukuli bwe papa ndoba wali ogitooseeko oti buli kyolina kifa okuba ebiseera ebimufu abakazi tugaana bugaini gaa kamwesonyiwe amaziga ag'enkabye gakolazi kamwesonyiwe muleke agende abeyagale n'abo naye bwe ŋŋamba nti naddala nga taata we oyo mwana nakolima nnyo kuba nalumwa oŋŋamba otya nti olubuto siri era nagana okajjamu ne ŋŋamba Katonda ayinza okumpaako obulenzi ate nga ke nali njagala ne ŋŋamba kankaleke saagenda na musikaani nanywa bulungi eddagala lyange awo okukoma mboga bangi awo nga wabulayo nga ewiiki emu tuweze emyezi 9 kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso City View Gardens Nansana bujuuko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika tusangibwa Nansana bujuuko ku kyekawoko okulira na kereziya y'e bujuuko twetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 5 City View Gardens Nansana bujuuko yebaleko nga yenna alinga lugwa lubbi olwo wasekera ngera nga bulantumira bwe nti kale nawe gyebala nange zize nene ensawo otuuka okuzaala nga omwana alina ensawo mulimuki ate mulimuki
Sawa nkalu temwali mu kintu kyonna. Olwokuba nali nkimanyi nti ye taata kali munda nagikwata. Yangamba naye bw'otuuka okuzaala nkubiraako tulabe kye tunaakola. Nze kaale mpulidde. N'agenda. Naye olubuto olwannuma wiiki nnamba nga simukubidde essimu. Waliwo omukazi bamuyita Ajati we nali kumpi n'enkolera ye yaŋŋamba muwala okimanyi ogenda kufa n'omwana mu lubuto. Oyo omwana yakuluma. Olw'obusungu bwe nali nnina mugamba nti n'omwana aluma. Omwana aluma? Yansimbanga nti neefuna we neekwata we nti. Neesirika nga kasitoma bw'ajja mutunuulira butunuulizi bwe nti neesirika nga lunnuma. Nga bw'ajja nkutunuulira butunuulizi bwe n'omanya nti kati oyo alina ekimuluma. Era nga baŋŋamba maama kali munda tusonyiwe kyeyi kubadde olina ebikutataaganya. Naye omukyala yansanga nga neebase wansi nga nkaba nga lunnuma. Naye nga tulina ndowooza egenda mu ddwaliro. Nga nze mmanyi bye bya bulijjo okuba lwateranga okunnuma. Nze ngamba nkyali. Kyayagala okukola sitendi nga njagala mpeza akakadde kumbe nakaweza dda. Osula mu nnyumba weka? Obwogu. Naye nze bwe mala okukyawa n'apetaiti ya sekisi efa. Efiira ddala we sajja nenkutunuulira butunuulizi nti. Oli najjanga ejjo oli buto kati mwana eyo tweyagale muga mpulidde. Jakukubira. Bw'ogenda wuti nga nnamba ngiteeka mu blacklist nga njijja mu simu yange. Ngenda neebaka. Era natuuka ewaka kyova ngambye nti ntumirako bulaza wange. Namukubira essimu. Natuuka ewaka ne nkwata akabokisi kange kali ka kyuma ne nkamenyaamenya bulungi. Ne mbala ssente zange. Kakyuma okamenyesa ki? Nalina ennyondo. Simbamu oti kukwe. Katooza kaba kaluba nnyo. Toli mwangu. Lwaki? Nabala gyali ssente kakadde kamu emitwalo 20,205 kuba nali nteekamu ne coin. Ogamba basi. Era we nakabala bwenti nakubirawo bulaza ne muga bulaza. Jangu onguvu onvuge. Ontwale mu ddwaliro lye neekakasa lye lisobola okunzijanjaba Kawolo hospital. Okuva e Gayaza. Paka Kawolo hospital ku boda. Ani ajanjabibwe ne Kampala akakadde kamu kabere nga kagenze just kunzijanjaba nga simaze nakuva mu ddwaliro. Ne Kawolo hospital emanyi abanaku. Wera nako ku luwuzi. Kandi wano. Ensawo y'omukyala esooka kano. Kandi wano. Era ne mugamba bulaza bw'olaba mpunze nnyo ssente zange ziri wano. Zinzigiremu zinkwatire. Olw'okuzimuwanga bukyali. Ani? Eka naawe ssente tebagigatta. Kumukutu batuli ebiwobe mu nsi y'omukwano ndowooza bwe kityo bwe kitambula. Akimanyi tali bulungi. Akimanyi eri wano nti bw'anaaba awulira bubi anaalaba awunzeemu agimuggyeko. Naye lwaki togimuwanga bukyali? Enki yagikola nze nagikola. Era twatuula ku booda banayimba ne bambuuza ddala ogenda tuuka mu ddwaliro ddala ddala ne bagamba nze. Baana kera omanya ne nsobola ozaala omwana asooka mu bulumi. Tebamanyi nti kyoma kya muddaala kiki. Nenzaala ne bagamba ngenda tuuka ate ntuukeyo nga n'omwana wange mulamu. Era namukwata okimanyi nti abaana munda bawulira. Namugamba taata kakkana oba oli muwala oba oli mulenzi kakkana tugenda kuggyayo kati. Ngenda tuula ku booda. Twatuula ku booda n'asimbula booda. Kasanga timutema wali kiriga na mugongo. Kasanga twayita wano. Kisho yogerako. Twayita wano guyo kale gundi wano wano. Uli waliwa. Kalaji wali mukono shungalio tosalako wali mukono Kawolo. Tune twatuka wakati nalyo kabigula ati nansimba nimugaba baba soko yimirire. Nenvaako. Tukane ngazi wa munti. Ga taata terera tetunatuuka mu ddwaliro. Naddayo ati nenzira ku booda. Natuuka ku booda. Musawo banzijjako bujja ne banteeka wali. Mbagamba nti nga lwaki sitambula era nze omukazi era omwana numye neyambudde oyambulira ani aliyo nga mwegatta. Si buli mwana natuuka mu ddwaliro. Akumanyi nti obeera ne ssente ebintu byanguwa.
Natuka mudeo ne nkwata wane ekyebiri. Musawo mfa ndi bubi. Akaba Jayo yo teke woni. Mukama. Sende girabe edduka. Kati ozenne girafu soze n'overa nga musawo sina nagesho. Naleeta anateka. Kana kutereza mangu ne bakolera. Nkugambye nali bajira okutwala mu private. Nali lubuto nga ndi munene. Kabina kakomeeri oluto lukomeeri. Kati ate ko kunkebera pressure ngeri wansi. Nsonga nali nkimanyi nina okuzaala. Nali nkimanyi ndi wenasitula pressure nja kufa. Ani analalabira akana kange. Kati ate ne bandikako ecupa ezireta pressure. Anti yali wansi. Eno okubeera ku level. Ngendo tuukanga simanyi mekanika simanyi wala kati nga ndi wakulongosebwa. Kati obulumi obwo nabuwulira nnyo ng'omusajja yanfunisa olubuto onsuddewo kiruma. Era bangamba we batyo nakwata akajja kange nava mpola ku kitanda. Ngenda mweri ensawo gye yangulira. Mu bugoye bw'omwana mwennyini eno wansi omanyi wabeerayo ensawo eziriko obusawo munda. Mwe nateeka emitwalo 8. Mwanyoka akitegedde. Siraba mugamba. Nendekawo 2 nengalekawa. Awo. Era when twali tujja walo sister wange amita Scovia. Namuterako olukomo ne mugamba baba yangu wako mudwayo kwa nali ntimanyi ono mulenzi tasobola kuntoga nga muwala wakola ki. Namugamba yangu wako kati we yatuuka bwati ne musimba ameka. Ngambe zoze nina mu bulamu. Tebasabe nnyingi. Kati ngira sente zofunye. Mitwala bitu genda kwanze gwe nkugambye. Senni. Akagamba sente kale. Balabe edduka. Kazi ne sente. Balabe edduka. Omukazi tuliwo kiti. Kiringa ekyo jja kututukako wena wono mpadde chance. Kati tutuke wa musawo bangamba yagala dokita ki. Ekyamazima omusawo oyo bajja akyaliyo. Omusawo eyanzalisa ku mwana asooka ewokubiri. Nono omulenzi yamunzalisa. Atuuka wano munyawo sawo tebeerabira. Atuuka netegereza alangama. Sigwe gundi. Owa 2 meka 2 10 awo 10 santiye. Ndiye baba nga leero tutte banga. Kati okomyewo konze. Nze mwambulira. Nze munewe mwanga. Bampisa musebo nempi. Kuzala speed wano 210 ate 210 gumoli musiru. Bampa amagezi. Era yagamba bunga mumuteke katanda wali mu theater. Wali basayininge aga. Tebazi jako na sente nyingi. Aga. Kati no gamba sister tuweddemu. Era we navaayo era namala oyanja omwana wange. Bulumi obunyo nga akako kalenzi we nakomozi we nazirikira. Kuba lwayi lunumi ewiki emu n'ennaku 3. We nazirikira. Ngenda okudengulunga kana kange kali erimu ochubeta. Kwa kali kaludde. Kafunye nesimanyi baba yita batya. Nebangamba kanako kali eri. Nengo obwana buli eri bukaba mukwa. Nengo wange. Yaka. Kati najja nankuba akaba. 2 nga gaweddewo. Koze gwe sala pressure zijja. Namugamba bugambe mpereza kweyensa. Naye abatanaba kumbanza wambuuza. Naye gwe. Tata w'omwana ono aliwo ne munga toddamu kunyumiza kasasiro maze nnyuma. Olw'ensonga omanyi lwaki yambuuza? Bwe nali nzira engulu. Omanyi nti we bakulongoosa. Tewakomyeko mu bwongo bwo. Kyoko otandikira. Navuma omusajja. Kalabe katono kasiruwala mbu kasomesa bikibwa bakatewelekete. Agenda okudda engulu nga buli omu ali katanaga. Akawero Kalabi. Yesinga tukalabako ekenkana. Nze kaaniye ke mugamba. Katata ko omwana mbu kasomesa katono kalina ensigo ntono. Banange. Olw'obusungu bwe nali nina namanya nti nayonoonye. Wayokyeza. Kama wayocha. Nayocha. Nosiriza. Nensiriza ddala. Nensiriza n'erinnya n'endyogera. Kati era baba wange yambuza mpozi yegundi. Nze ani ali kugambye. Ye mwennyini yeetuma n'akuba essimu naye nga nze mmanyi ekinana kyange kikoleso. Ekiri mu nsawo. Nze ate bwe mba ne sente seeguya nnyo musajja. Nkwagaza ki?
yamukubira tuli wano bere nga mulabye nya natekawo oba yatekako 10 era yansi nangamba message ogirabe namukwata ngamba kwata wuya akubi owaye kuliko omwana nti si yeye yenze mulamu o era nava ku kitanda kasogedde naye nero obusungu nti batulekera abaana kale singa lwannuma nganga wali kale singa we naddengule yali yantogatoga ebyo byonna kuba ye mwennyini ye nannyini kintu ono mwana gwenzadde si wange ate nazala wa bulenzi we lwaki mutuyisa mwezi embeera netubonabona nga ababende kumusaba kiki tonda wange yedde lwaki ana so mu bufunze bwonna twavaayo nenkomawo ewaka oba omuze gwakunkuba gwantambulirako wanakomawo waka mama wange yambulirira nangamba kati musonyiwe walabe ekikokyo nga bwebimanyi bazadde nenkomawo e Kampala mu kazigo kange najja nengambye engeri mama gye yangambye kankole ki olwedde omwana amutuumye erinnya lye nange ne mutuuma Lake kamusonyiwe ate yanditegedde namanya nti kati ono mukazi nali mu nsobi kamukolewo ka bizinesi ate yadda mukunkuba mpi nga nina kawere walukendo mwezi gumu olwakukubira ki anti kumujjako layini ya mobile money omujjako anti kati natuukawo ninga gye nali mobile money nga talina layini kuba layini yagisonda nti aginkolere wemala okuzaala nkole ki kati ate atuuka ajja aginzijjeko kati wamala oginjijjako mubuuza kati ddala ondese mu bbanga nkole ki omulimu tegukyaliwo guli bagutwala kati nkole ki ondekedde omwana wuuno omunyumba alina ogipangiza kuyagala nkole ki yankuba oluyo omwana omwezi ogumumanyi wafana kati nfo kyokugwa nali ngenda aye singa kati omwana yafadda kuba omwana yali asooka wansi kawompo ku seminti ku tairozi kati nze nfo ky'omwana okugwa nze nagwa nenwalira omwana era neneekosa nenziramu nembulidinga nga ate yakazaala olaba obulimu oba bwonna bwe tulimu kati era okuva olwo namukyawa nenkolima nenkola ki era naye gyali teyafuna mirembe yatuuka ekiseera n'atandika okunnoonya nga nzize mu kyalo nga sina wadde 10 sina ze ngenda labisa mwana wange ate nina oli asoma nengamba naawe njagala odde ku zero nga nze wonziza ku zero njagala naawe wotwala egundi yo oba bagiyita interview wofuna ogenza osaba omulimu naawe bakugobe dde ku zero nga nze wonziza ku zero era naye akimanyi yaddako ku zero muve ku bakazi si bave ku bakazi wabula tegera omukazi g'ofunye tomuyisa bubi naye muntu nga ggwe ezo okulekawo nga ntya Katonda we nayagala taata w'omwana wange oyo saayenda wadde okugendako ebbali kuba namanya nti kati kansetolinge noono bamusomesa oba takola oba akola kansetolinge naye yandaga mazi kweza nandibaddewo emyaka 3 nga sinabafuna musajja togamba nze mubi nnyo omwana aweze emyaka 3 nga sinaba toddanga mukwevu nawulira obusungu kizadde tetukimalanga owaaye wonna wooli akola ekigega komaawo yakula omwana nina kati ne wembulowoozaako mpuyanga n'amaziga agakulukuta ku mutima kuba yampisa bubi ate yatandise osoma tannaba kizadde tetwakimala yadda nanneetondera nangamba kati ndeetera omwana wange mulabeko biki nina kati era omwana wentuula wano ye n'atuula wali amakinga sure nti atuula wano kumpi omwana wange kuba tamanyi taata we olemedde ku kizadde kibadde ki ayi n'atera nafuna musajja nzizeeko omwana mu kizadde kati kankubuuze buuza
nina kibuuzo kinnuma. Kikukalakata. Lwaki bwe mmala osomesa omwana wange mu process yonna gye mpiseemu ki ekikuleeta mbu ate mbunze ndi taata w'omwana bagenda mutikkira? Ate bwe tugenda ku DNA omusayi n'abeera waakalya DNA lwaki luli tewamanya nti musaayi gwe n'omuweerera? Mbu bwe tugenda ku musaayi ne tumanya nti gwe lwaki luli we nali muweerera lwaki tewajja? Okimanyi nti ono black sugar omulala waakalya DNA? Waakalya DNA n'amagulu gaako. Nago kimanyi nti akaana kange ensaawa zino kali mu kya 7. Nfuba nnyo ndale nga nkasanyusa bakagoba leero bakazaayo enkya bakagoba leero bakazaayo atuuse mu senior 6 mukazi wattu asomye atuuse okutikibwa ojja olebeza ensigo ennyimpi n'empanvu mbusimanyi biti eki era tatawaana efaanana etya n'empanvu ate mulina mpanvu era mulina nnyimpi ki mbikeko era mbiseeko gwe omwana bwe bamukebera DNA ateekwa kuba wa musajja tayinza kuba DNA ya mukazi. Kyova omusajja abeera agamba nti kyovula abakyabasiba nnyo abaana wakana anti DNA wakana kati mbuuza genda olye DNA ogiriire ddala n'amagulu lwaki towamanya nti mwana wuwo n'omuweerera? Ndi mu nsi ya America ntesobola kutuukayo ssente. Ntumirako bannyinaffe abe mwenna ng'omanyi nti oli mu Saudi Arabia Kadaama wenna nkutumiddeko gy'oli otya nentumirako nammwe mwenna abagyekuumirako ng'amba Tronaz Media mwebali nnyo mwebali ddala subscribinga mukyo mwongeremu amaanyi musharinge video zitambule antumirako mugana nge Kagatto kojja Kagatto gamba otya big up aina omuzanyo oyo gwe bayita ensekes ndya n'enseke ensekezi alya n'abalabe be balya n'ensekezi alya n'abalabe be bamusekera muri munda mugende muwagire ku Easter endagala Easter zonna Easter Friday Good Friday Easter Sunday Easter Monday ajja kuba ku Bat Valley Theatre tugende tumuwagire ate gwe tobeere gamba tu nawe tugende tumuwagire nawe genda Easter yonna tugende tumuwagire balya n'ensekezi alya n'abantu naye nga mulabe we kiyenga njoka kulumira muli naye ng'okimanyi nawe wezinakutta nazo zigenda kufa. Ate nga mwenda ogwokutaano tugende tuwagire the best of Brown Cedar. Brown Cedar ajja kubeera awo ku Bat Valley Theatre nga mwenda ogwokutaano tugende tumuwagire bangi nnyo buli kimu gye kiri comedy bayimbi buli kimu wekiri tugende tumuwagire bambi mwenna tubeere nga tubeerayo twesangeyo Easter yesooka bwe tuva mu Easter tugende mu the best of Brown Cedar. Eyo bagiyita programu yaffe ebiwobe mu nsi y'omukwano. Tozaako mwana nga tanaba oli malwa naawe Marwa oli mu malwa okimanyi nti niwe mbadde wano mpulidde n'obusungu mpulira nga ninaku enkwata etya bulumi bwe nayitamu manti sajja muli babi nnyo muli babi si bonna badde kati goloza wentukidde wano nakayitebwamu abasajja bameka mukama oyagala kubeera ng'omwana yajjeyo lisiti sisobola kujjayo lisiti babala babazi wantu omwana yajjeyo akatabu yamugambe waye namugamba sooka olindeko kansooke ndaba nti mbeerabira abanda kusosobidiya mugenda kutukutula sikuba kutula baba buli yali ngenda kubeera nga ndi awo ndaba olabe nandegeya nti sooka oleke anti omunaye mbeerabira ansooke nzijeyo akatabu
nze basanga mu nyumba nga nkutuse babuuza nti kati nga lwaki takikozesa yakisasula mmeka okimanyi kati essaawa zino ebitundu byekyamalumu bikweyimirira nti abakazi bonna naddala mu kibuga nti abawala bonna kati twetunda nanze seetunda nkola bukozi nkola sente nkola kalimuke ni mwa mama Mario nkutumide ekikwano ye mukwano gwa nkola naye nti abaana abawala abamu si bonna nti abeera wano abeera wano ng'akola era akola sente nenga ebeera dress kawungeezi sanga wano wajja bw'ovaayo nga takuwadde sente n'oliko otandika n'okikunkumula bw'oti pulezenta kankubuuze siri mulungi ntunulira bulungi kati mbuuza nakozesa kyofaanana bwe nti nkozesa kyofaanana bwe nti enviiri ntwalayo bikoola oba ntwalayo ngoyi bizinesi oteekamu capital bakasitoma ne bajja ne bagula tonna bakitegeera seetunda naye omusajja ozonkwanyi onsanze endabikako essimu gye nkwata si ya layisi nnyo nkugambye nti munnange ninayo ekizibu kya mitwalo 5 onyambisaayo awo 3 ninayo 5 nina 2 otandise okwasama ebyekisiru abakazi mwangala nnyo sente nze mwantamirawo imbuuza gwe ki ekikukera ku makya okuzuukusa n'ogenda n'okula oyagala ki sikwetunda oyagala ki ekikukeza ku makya okukola oyagala ki kati bwe mba saagula simu ogenda kundabira ku ki ogenda kwasamira ku ki ebyo ebigambo by'ekisiru nkwangala ogenda byogerera ku ki kitawo yagigula oba nnyoko gye yagigula nti gyogerako kati obeera wasasuza simu nze nkubuzizza omugaso gwa sente gwe yasamirako mbu abakazi mwagala nnyo sente oba oyagala ki oze nonkwana kale onsanze ku TikTok tunyumizaako oyo data gonyumirako wange otuuse omutegedde oli omugye ku muddala yeetunda mukkiriziganyiza 3 kati omaze okulya ebintu lwaki tozasula temuzimu tebaziramula lwaki kale siziramula naye ontegedde onzijeewa sebo ate binze seetunda ate si bonna bawala nti beetunda naye oyagala omuntu atunulewo kukunyirirako kuwonyirirako amanyi by'okozesa asobole okuteekamu ezo zennyini z'owezaamu ozonkwanyi ongambye I want to meet you namutayiza okukwana n'ogaana oli mutugaana n'ogamba munedda kigambo gye kiri ama saagala mugaa saagala ndi mufumbo nemba sirina saagala ndi mufumbo ate wali omusajja omugo nga munnange oli mufumbo sikwagala nalemerako ng'omusomesa omusomesa yalemerako ne nange nali mwagadde olwakuba ate yakola by'amazzi yandibikoze ng'omusomesa ategeerera buli musomesa alina ategeera ng'olimu amagezi mulekera okukola ebintu by'ekisiru nedda mulekera okukola ebintu by'ekisiru nze mbabuli gwoba oyimanyi olina omukazi we oyagala mukazi we tonoonya byebbali Nandegeya Margaret tujja kuba tumukomyawo naye maama nti mukama njagala senga tetunabamaliriza nina akabuuzo kanjagala obuuza abasajja kino ekibuuzo mukibuuza nnyo abakazi mb'oyagala nkukolere ki ogenza okunkwana toliiko mbuzi kati nenkugamba munne toyagala kunfaako mb'oyagala nkukolere ki kati wankusaba ennyonyi ogenda gimpa essaawa eyo basajja babuuze ogenda gimpa essaawa eyo oze n'okwana n'ongamba nkwagala wajja nti kale nenkuwa obudde netunyumya ne wayitawo omwezi wadde omutwalo gumpa nogala ne munnange nga tolaga nti onjagala wadde omuki wadde ki ne kati gwe oyagala nkola ekyo olage nti nkwagala kati kankubulire kino wammanga buli mukazi yenna n'omuntu yenna ali kuno ku gundi awuliriza ebintu bibiri birina otambula ebi babiri balongo sente ne laavu birina otambula ebi n'omukazi tayawukana ne sente good bw'oba oyagala simayiro yange ekome mubire ndaga sente yes sina kyengenda kufunako kyamaanyi onsanze nkusanze oli mufumbo kati ki kyogenda okuŋŋamba ekyo ekinangumya omutima kyotalimbye mukyalawo
Olimanyi nti ffe abakazi b'ebbali ffe bakwana ffe tuli bakweyambisa. Ngate akola ki? Komawo kola ki? Tekisibo kyawedde. Ate kyawedde ate nze bakana njagala omusiraamu sawa zino sirina gwe njagala. Sirina gwe njagala omusiraamu saagala. Ate kati era kyawedde kati era kimanyi bazireyo mu side dish. Oze nonkwana oli mufumbo. Kati mba nkwagaza ati okuleka ssente. Kuba ebigambo biwagamba mukyala wo oli nga mutandika life wabyerabira. Ate osazeewo okufuna mukazi mulala. Kati oli owewako omuyita otya. Nkugambe munnange nkuwadde obudde oyogerera ku simu yange berebenye ne muneetondaga nti onjagala mbu oyagala nkulage ntya nti nkwagala nkukolere ki. Kanje kye kibuzo kya kisiru. Era nze bemba sikuwadde mandabanga common sense tekola. Ombuuza ngamba nti nkolere ennyonyi ngulire ennyonyi. Nkale kati wewe nakugamba nti nze emitwalo 5. Abola temwina nsonyi ogisabiraawo. Kati nti gwe obongambye. Ennyonyi ogisabiraawo. Si gwe obongambye mbona okukolere ki. Basajja mwegendereza. Omusajja mwana muwala akusabiraawo akaato kayingi. Kati gwe oba oyasama byaki. Kola ekyo kyolaba ekisaanidde. Nkusanze oli mufumbo nsanje toliko mbuzi. Uba wali ali adda omanyi buli kimu ekikolebwa. Kati kye kimbuuziza mbu nkukolere ki. Mpa ekyo kyolaba. Kuba olina kugamba nti mpaayo nga emitwalo 2 tojja gisobola buli lunaku. Mpa ekyo kyolaba ekisaanidde kyolaba nti eno ajja kiryako afuneko ne kino. Leka okumpe 15 zigenda kunkolera ki. Oze gyendi oyagala tweyagale. Abadde yeepuka. Si kwepika nene tudde mu mazima. Oze gyendi ddala n'osanga mu budde bwange. Gyebali era nze nange njo. Oze gyendi n'osanga mu budde bwange. Nkuwadde obudde. Onsanze sirabika bubi nnyo. Housing kweri. Tandikira awo. Housing banna. Housing kweri. Yes. Ogifaako? Ngifaako nefaako tandikira awo. Nkoleyo ka surprise zibana omusajja ndowooleza banange nnyinza okwagala ne werabira n'erinnya lyo. Omusajja nfaaka ndowooleza nkwagala ne werabira n'erinnya lyo. Eno ya program ebiwobe mu nsi y'omukwano. Tetuyijja kusuuka wano. Okasita bigattamu omuntu okukwagala n'owerabira erinnya lyo. Mbeere bulungi mweraba.